sister wange koko nkulaba. Oyina kyoleseeyo ssebo? Fresh kid? Yeah. Obedde otunula sayidi zeeri n'owaana bonna. Naye sayidi y'abakyala eno kitegeera. Eno sayidi? Eno. Nawanyeyo dda. Wasoseyo koko Master Shine? Yes. Era actually mwebaza nnyo like just nadde namuyisiza naye nga sayogeddeko we namusinkanira ali video yange ya holding you know, we have been doing many projects in recent time. Nega video yange yanga nkuta yajja like she did the makeup on me, she did some videos which of my song to go viral. Era mwebaza nnyo sister wange era ne daddy we Uncle Amonchi tukwatagana nnyo kuba kati twesinkana ku show z'abaana eyo nga yasoseeyo n'enzirayo, so there's really a bond between us. Naye nga ntandika njagala okwebaza abantu mwenna abaze bannamawulire bonna abakola ku TikTok, YouTube n'aba TV n'abantu bonna abatali bannamawulire naye nga bafunye obudde bwabwe ne bajja, abayimbi mikwano gyange abali wano, sister wange koko nkulaba, Remake n'omugaga waffe wuuyo atudde, sister wange Felista twasomanga wamu era namulaba nga maliriza P7 nze nali mu P5 naye nga twalinga twesinkana mu music class era nga tukwatagana nnyo like kubanga akaseera k'essomero lyaffe lyalinga like batutwala okuyimba like competing music like competitions era nga nze ne Felista tukwatagana bulungi nnyo era twalinga tubikwasaganya era nimulaba nga competing P7 ye era kya inspiring nnyo nga nange ngamba yakola bulungi n'ebizo nja biyitamu bulungi nga Felista we yakola. Taata wange wali wano, mwebaza nnyo yambeereddewo nnyo era kuba buto mostly about this concert ebisinga yabadde nga bikwasaganya nga mbeera ku ssomero kuba bagironkinga nali like kyali ku ssomero ate omwaka akaseera yali like nga tugenda mu examinations kati nga focus yange yonna eri ku exam naye nga taata ebisinga byonna bikwasaganya ne Uncle Sam wadde Uncle Sam ye bamugambye agenda fune ku ssente n'abulawo naye Uncle Sam njakulaba kyakabi nnyo era tukyali ffenna paka wetukimaliriza. Uncle Sam oyo musajja wange nnyo obeera we waka ng'okirinze najja musajja wa mbozi nnyo naye on the music side of it anyamba nnyo, alina mostly his connections zituyamba nnyo atuconnectinga ku bantu ate anyamba nnyo ku advisinga mu bintu bingi era atubeererawo nnyo. Uncle Ziza Bafana, my uncle, has been supporting me since day one. He realized the talent in me. Era kubadde ampagira era nga ngamba nsigale nga nebirivingira kuba mwebaza nnyo for believing in me. Naterawo omubiri abadde nga anyambako mu bintu bingi ne bwe tubeere waka tuyimbamu era mwebaza nnyo Uncle the Agent musajja wange nnyo era we nali edda nga nkyabeera ne brother wange eyo like ngamba naye nakikuwa nga njagala mbeereko nga agent kuba yali alina ennyimba zeyayimbanga akaseera ako nga nnyimba ziba zakabi nnyo nga yine ng'ejja kulukutamu naye nga mbigezaako naye nga simanyi oba ekibye nayimbanga naye nga agent kubadde inspiringa nnyo nga wamaanyi nnyo ng'akikuba era mpaka nakati akyakikuba. Mwebaza nnyo for being a very big inspiration to me. Era yajja yo omuntu omu kubajja like nga ngenda kola ebibuuzo byange actually nebaza bannamawulire mwenna abajja nga ngenda kola my examinations, my primary living examinations nemujja nemwenkayoenyenga nemunkwata videos era abantu abasinga ne bakimanya abali batakimanya ne bajja era abasinga ne bampa success cards. Nebaza nnyo Felista yampa success card era message nasoma message yali nnungi nnyo. Nebaza nnyo taata era yampa success obviously naye nga Uncle the Agent kyakabi nnyo webale nnyo okubeerawo webale nnyo for believing in me era nkusuubiza tugenda kikuba ne Uncle Dista Ozampe musajja wange oyo simanyi wali mbadde jasiraba fit naye yakuba tuni omwaka guno oba guwedde omwaka guno yagikuba tuni yabadde y'amaanyi nnyo era nange mbeerako nga mulaba ku TikTok wamaanyi nnyo era getting such a person to come and support you kiba kyamaanyi era mwebaza nnyo okumbirivingiramu. Uncle Oscar Shows wadde tali wano
like tali wano ku gundi ku big stage naye nga wali awo behind the cameras. He's my designer era ebikumba byonna mubirabanga nnyumye wonna abasinga webanda bagamba nga onyumye. He's the man behind everything. The magician's fits to the world. Yeah man, yeah musajja wange abadde nga nyambaza. It has been since 2021, was it? Yeah, since 2020. Yeah, so that has been 4 years now. Nga tukwatagana nga tukuwa ebikumba tukyusa style every year era tubeerako netugamba katono tukube ekinakanga batwagala nnyo ebikanga. Oscar shows ne tiimu ye yonna like takola yeka ayina uncle bamuyita Kateo naye nga simanyi tayagala nnyo kamera yekweka nnyo naye nga bambi bankoledde ebikumba era nakati gawe mundaba Uncle Oscar because era ne ku concert omunalaba nga nnyumye nnyo era nga mutandise okumpaana. All the credit goes to him kubanga ebiseera ebisinga ne bemba siriiwo akola measurements zonna era yafuna ideas akola ebintu nga biri comfortable ebintu ebinyuma. Mwebaza nnyo Uncle MC Eddie Dubai Marina. Tulina ebintu bingi ebitugatta kubanga ffenna tuva Luweero. He has been my uncle ever since when I went to a new management. Uncle yaliwo okunyamba over like changing the management era okunyamba okola ennyimba empya okuzipromotinga. He has always been there for me. Era Uncle MC nkwebaza nnyo webale nnyo n'okubeerawo olunaku lwaliro kuba nkimanyi oli busy nnyo naye wafunye akaddeko n'ojja. Even my friend there, his name is Liam, he drive motocross. Bavuga piki naye nga tusomye naye guno omwaka gwonna since bwe twatandika P7 baddenga naye era ebisinga nga tubikwasaganya ffenna. Yeah, nebaza nnyo wena abali wano era njagala okwebaza Uncle Palaso tasobodde kujja naye abasinga ebyo bye mutalaba. Uncle Palaso yasinga okunyambako mostly on this concert. DJ Fiki wagwan mbadde nkyabagamba kwa Uncle Palaso yasinga okunyambako no concert. Atadde mubifo bingi guidinze nnyo era ye ne taata wange bakwatagana nnyo era nange taata wange yamusi yansembeza okumpi ne Uncle Palaso kuba taata ne Uncle Palaso bali bamukwano nnyo naye nga Uncle Palaso nze mulaba sita nnyo kati nange era wabeeramu omuti amuko naye ne musemberera kumpi anyamba nnyo. Tubadde nga naye through these last days abadde nga guidinga nnyo era mwebaza nnyo. DJ Fiki omusajja oyo twatandika naye nzijukira edda nga nakatandikawo naye ne 14K Buwongo. DJ Fiki ne batwale wa DJ Fiki yali akola ne simanyi TV yali akolako by that time nesuubira nti yali ku UBC naye batwala ku share DJ Fiki ne tuyimbaawo yampa platform era video ne zitambula naye nga DJ Fiki kwebaza nnyo okubeerawo obali kubeerawo since day one even up to now and we are still going bigger and bigger. Njagala okwebaza Next Media for coming into my show. Ne banyambako for ne banyamba okupushingirako ebintu ebisinga babaddengawo era tukyali nabo paka wekinagwera kyonna era njagala abamu bayinza okwebuuza mami wange aliwa. Mama wange abadde tasobodde kujja olunaku lwaleero adde alina byakwasaganya naye nga tuli in touch naye era ne ku lunaku lwa show ajja bajja. Ne 14K Buwongo, by the way, I want to tell everyone my brother 14K Buwongo alina concert yenge enaku z'omwezi nya December agenda beera ku Vegas chill out. Everyone we go and support him. Nange nja beerayo n'abasinga abali wano bambi muje muwagire 14K Buwongo enaku z'omwezi nya December ku Vegas chill out. 14K Buwongo abasinga mukimanyi gwe natandika naye kuba like it's a long story when I was still performing there with my brother. 14K yajja naye nga 14K nali mumanyi kubadda nengamba ono siye kabajjo naye nangamba senyonjo siye gwe netukwatagalirawo kati onasanga 14 nga nyimba ennyimba za Fiki 14 nagamba solo nyimba ennyimba zabalala toyimba ezizo era nampandiikira ennyimba era ennyimba zange zonna most of my songs tawandise zonna naye ezisinga zemwalaba ezakuba abanteeka bambi ezasookera ddala. 14K Buwongo has always been there for me. Even right now he's busy with his concert naye nga tubadde nga twogera naye like we talk about
how we are gonna put through this enyimba empya kubeera ne bwoba ng'olina kwasatiyo olina obeera ng'ota ennyimba ezinasikiriza abantu era okujja naye. At the end of that, njagala okwebaza mwenna abaze olunaku lwaleero. Mwebale nnyo for believing in me, mwebale nnyo okumpushinga era n'ebibuuzo byange ebasinga mwebale nnyo abasindikira messages era njagala okubategeeza abawagizi bange mwenna abandaba njagala okubategeeza abawagizi bange mwenna abandaba abaana bamaama bataata njagala okubategeeza ng'ennaku z'omwezi 7 December. This is the place to be, Lugogo Legends Rugby Grounds. Era nga mbasaba obumbeefu obungi mujje mumpagire bambi ngenda beera nga mbakuba music wange kuva gye twatandikira mpaka we tuli kati tugenda beera nga tukikuba abaana bonna ebyokuzanisa bigenda beerawo. So abaana bagenda sooka banyumirwemu ate nga ne music agenda beera nga bakuba abayimbi abali wano bonna bagenda bbaawo n'abayimbi abatali wano bagenda bbaawo. Era ne bannamawulire mbala wano muyina abaana bambi mbaleete banyumirwe tugenda beera nga tukubawo mujje mumpagire mwenna abaliwo wano kati era mbebaza nnyo okubeerawo naye nga mbasuubiza it's gonna be massive and don't miss out. Era abaana mwenna mugambe bamaama bamwe batata bamwe baganda bamwe baanko bamwe bagambe babaleete ng'ennaku z'omwezi 7 kuba bo bayingirira bwereere. Omwana wajja n'omuzadde omwana asasula omuzadde nayingirira bwereere. So it's gonna be just vibes on vibes tugenda beera nga tukikuba kyendeseyo olina kyoleseeyo sebo Fresh Kid obedde otunula saidi zeeri n'owaana bonna naye saidi y'abakyala ekitegeera eno saidi eno nawanyeyo dda wasoseyo kokoma steshine. Yes. Era actually mwebaza nnyo like just nadde namuyisizawo naye nga sayogeddeko we namusinkanira ali video yange ya wayitibwa you know, we have been doing many projects in recent time. Nega video yange yanga nkuta yajja like she did the makeup on me. She did some videos which of my song to go viral. Era obaza nnyo sister wange era ne daddy we Uncle Amoti tukwatagana nnyo kuba kati twesinkana ku show z'abaana eyo nga yasoseeyo nenzirayo. So there's really a bond between us. Tweyanziza nnyo tweyanzege abamawulire abalina ebibuuzo ng'owanika omukono media house gy'okolera ng'obuuza.